mugende gewedde sajja kuwino fitina bannaye buwayita n'amasiro musajja gwe buwayita amasiro va wano ese bugende tuve mumwayita amasiro ne banno kazibe kapo kwata omuzinda lwegereko kuba munaffe Ssemakula bitusi nabo mbagala obulungi bunnuma basampulingemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna amanya yeze Haji Kaziwe Kapo ekindeese okusula wano yemisa Ssemakula okuvibwako maama ayingidde kampu yaffe abagwesaawo era kati mugumya omusiime nti mu kika ky'Olugave anywedde bulungi kubanga omuntu akyalina maama asobola okukyusa mu kirowoozo n'akutwala mu ngabi kuba yaba asalawo naye kaakati anywedde bulungi wa Lugave omujjuvu kubanga tewakyali amusitula waawo waali naye kitalo nnyo nti kati alina ebintu byeyesigaliza nga talina gwasobola kugamba nga kibadde kigambibwa maama nga abeera nakyo ku mutima nga talina gwasobola kukigamba naye ffe eri gye tubeera mwami Ssemakula oyo tumukubireko mu ngalo musajja mulungi era n'omugenzi mwebaza nti yakuza omwana mu mpisa ennungi n'amugunjula bulungi. Ekirala Ssemakula wankubadde nti oli mu nnaku weebaze bwebaza nti maama balese muli bakulu abantu bangi baleka abaana baabwe nga n'essaawa zino olaba omwana azanyira ku keesi nga tamanyi na kirimu ne bw'abaleka nga muli bakulu nga bwe bali twebaza Katonda nti yeebala okuba okumuwangaaza n'abalampo nga muli bantu bakulu okusinga okubali beereka nga bato Katonda be yajjako bazadde baabwe. N'olwekyo abantu abali wano tugambe bugambi nti ffe tulituukayo ne tuleka abaffe nga nabo bakulu. Obulamu Katonda yabugaba era yajjawo naye tuteekengamu ne ku magezi kubanga yatuba tetulinga nte kubanga ebisolo Katonda ateekamu okuyamba kungi nnyo nti tebitegeeranga bantu. Katonda akuyamba mu kukubeezawo mu bulamu naye naawe ne weeyambako nga bwe yawa amagezi ekitonde ekigezi ti kino sikikola. N'olwekyo maama ekyo Katonda yakimuwa awangaddeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza nnyo Kaziwe Kapo